mikwano gyaffe nyonna bwe tuli mu buwambe njagala obbalamusaako nate olwaleero yonna gye muli n'okubeebaza ennyo entakera olw'okulabanga vidiyo zaffe n'ebyo byenteeka ku mukutu gwo. Nga bulijjo nze Harold Kaija, omu ku banyigirizibwa ku bawambe abakola obuwambe ku Uganda ya Mwami Museveni. Naye nga tetunagenda wala, bw'oba tonasubscribinga ku mukutu guno bambi nyamba wansi awo waliwo nga mu subscribe kanyigeeko kagende kafuuke subscribe. Osooka n'okunyiga kadde ne kakulaga options n'onyiga all. Kati olwo nti ne bwemba sikuweereza video oba nga tebagikuweereza osobola okuba ng'ogifuna kubanga ekuwa notification. Olwaleero nzize okwogera ku nsonga gye bannayijala babuuza mbu lwaki abakulembeze baffe oba n'Afrika okutwaliza wamu balinga abaatusuulawo, baatuvaako dda, bali byabwe, tebatulowoozaako, oyinza n'okulowooza nti bali mu nsi ndala. Olwaleero kye kibuuzo kye bampeereza mu inbox kye njagala okuddamu. Lwaki omukulembeze takukolera? Okusookera ki ekireeta abakulembeze? Abakulembeze bajja oba tubalonda okusalira amagezi ebyo ebizibu bye tuyitamu entakera. Era olusinza okulondamu ku bannaffe abamu nga balagira ddala nabo ebizibu ebyo bibakwatako, bibaluma, ng'era balowooza twetaaga tukwatire wamu tusobole okulanga ekizibu ekyo kiggwaawo. Naye ekyo ekireetera abantu abo obutakola ku bizibu ebyo bibajja mu kampeyini nga bakulaga babinnyonnyodde, babitegeera, basobola okubikolako. Ensonga ziizino wammanga ze njagala nkuwe lwaki abakulembeze betulonda oba abantu abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa abali ensimbi y'omusolo weesanga nga bwenna kubakunyiiza, bakuleetera okubakyawa, ne bw'olaba emmoloka ennene eya gavumenti, ne bw'olaba ekya gavumenti nga tokyagalira ddala. Okusookera ddala ekireetera abakulembeze obutatukolera kwe kuba nti abakulembeze bwe bagenda mu ofiisi oba mu buyinza tubajjako okuwulira ebizibu ebyo oba obulumi bwe tuyitamu. Kyova olaba gavumenti ya Amerika enkola yale gundi seneti ya Amerika yise etteeka nti abakulembeze abaseneta ababaka ba palamenti mu Amerika tebeekolerewo tteeka eribasuusuubya oba eribateeka mu mbeera ey'enjawulo n'abantu aba bulijjo. Waliwo kitegedde nti pulezidenti wa Amerika nti bw'omukyalira mu White House, pulezidenti wa Amerika asasulira okusulako nga singa oba osuze n'osula mu kisenge kya State House, sente bazimuggyako. Bwakuliisa ekyemisana bakimuggyako. Pulezidenti wa Amerika eby'embeera eya bulijjo simanya kugula toilet paper, kugula butungulu, kugula nnyaanya babijja ku musaala gwe. Era Amerika tebagulira pulezidenti byakulya nga nabo bya bulijjo. Nga kiki bagendera? Pulezidenti asigale nga amanye ebbeeyi ya sukaali, asigale nga amanye ebbeeyi ya sabbuuni, asigale nga amanye ebbeeyi y'omunnyo. Kyova olaba obulaba pulezidenti wa Amerika ng'ayogera ayogera nti bwe nagenza okugula omunnyo baagwongeddeko, bwe nayogedde okugula sukaali baamwogeddeko, bwe nagenza okugula amafuta baagwongeddeko. Naye ene waffe mu Afrika omukulembeze mumulonda akola enguudo, naye bw'atuuka mu buyinza
ne mumuwa emmotoka ensava etawulira binnya. Kakati bw'ayita ku binnya tabiwulira. Mumulonda akole ejjaamu. Banne ngenda kufuuka omubaka wano, ngenda kufuuka gundi wano, sobola okulaba nga tewali jjaamu mu makubo gaffe. Ne mumuwa emmotoka ze tuyita liidika. N'aba nga ye ejjaamu tamuwulira. Ne mulonda omukulembeze abakolere ku nguudo, abakolera amalwaliro. Bw'atuuka mu buyinza ne mumuwa kaadi oba insurance nga ye asobola okujjanjabirwa mu malwaliro ge tuyitaga private ag'obwannannyini. Bw'alema wano ne mumusindika e Kenya, ne mumusindika e India, ne mumusindika mu America nga gwomuwa omusolo gw'osasula. Kati buli lwaba nga ye tajja mu ddwaliro eryo anaalikola ddi? Okumanya nti abasawo beediimye. Abasawo tebalina bikozesebwa. Eddagala teririiyo, teri bitanda, ekitanda kya kansa kyafudde kubanga ye mwabimuggyeko. Ne mumuwa insurance nga buli munnansi alwala tamanyi bw'anaagenda mu ddwaliro. Omukulembeze ne mumuwa obukulembeze abakolere ku byenjigiriza. Gwe muwadde okubakolera ku byenjigiriza ye ne mumuwa ssente abaana be ne batasomera Uganda, abaana ne batasomera amasomero ga gavumenti. Ennaku ezinadde njogera ne Honorable Afro Gutu yadde avaako mu America ng'ennyonyi ejjuddemu abakulembeze n'abantu abakungu ba gavumenti nga bava ku matikkira g'abaana baabwe mu nsi ez'ebunaayira. Kyova olaba olwaliro abasomesa Makerere nga beekalakaasa mu ssente tezimala nga baggalawo Makerere kumala myezi kubanga ye talina mwana ali Makerere enzigale temuluma. Abasomesa ba gavumenti nga bagamba mbu tebagenda kutandika taamu olw'okuba omusala gwabwe tegwongezeddwa, nga bagamba kale mugende mulunde embaata, mugende mulunde enkoko. Era abaana baffe nga bamala zi wiikisi nga tebasoma kubanga bano tekibaluma, eyo si gye basomeseza abaana. Ne mulonda omukulembeze akole ku security n'okwata ye n'omuwa abasirikale awaka ne gy'atambulira. Kati ye n'abanga tatyambwa eri abakuba obutayimbwa kubanga teri gibajja musanga. Naye ng'obuvunaanyizibwa bwe bwali badde nga bw'olaba ba Prime Minister bazi Denmark z'Obungereza boyinza n'okusanga mu train. Kubanga buli nnaku akola ku mbeera naye mwagenda okubeera. Omukulembeze yali badde akola embeera naye emunyumira. Nga bwe gatusiimule ennyumba tugibeeremu, tufumbe emmere tugirye. Ne tugamba nti omukulembeze abantu baffe tebalina mayumba. Famire eziwerera ddala empitirivu lwasika obukadde nga 9 tezirina mayumba gategerekeka. Naye abakulembeze abaali badde bakola ku eyo ensonga bwe balondebwa tubawa housing allowance, ssente ez'okufuna ennyumba ennungi mwana asula. Mwana wattu ne bw'abanga aleese yiye ng'asula mu nnyumba ye tugisasula. Kati omuntu afunye ebintu ebifaanagana bwe bityo oyo agenda kukolera atya okuzimbira ennyumba? Ne muleeta omukulembeze nga mugamba nti abantu baffe 9,000,000 zimala olunaku nga teziridde kyabisana bwe tuyita bamulya kimu. Kati bw'oba okoze ekintu ekifaanagana naye ate ye n'omuwa allowance ey'okulya, meal allowance, n'ali ekyenkya n'ali ekyemisana n'addeeka n'ali ekyeggulu. Kati ye ng'enjala temulumye era Abaganda kibagambira oluluma munno terugana kwebaka. Bw'omugamba mu enjala ennuma tekimukwatako kubanga ye temuluma.
So eyo enkola olwaleero ne tulonda abakulembeze nti abantu baffe bali mu busoberwa. Omuntu bw'akaddiwa tamayina gy'alaga. Olwaleero abakulembeze bonna balina pension. Kabeere mbaka palamenti ng'amazeeyo obumazi myezi isanya ne kiggwako n'ataddeyo bamuwa ssente eziwera obukadde nga 3. Bamuwa wagenze okuwulira abaali ba sipiika ng'ate bagagga ng'abawadde amamotoka gali agaalagirwa abaali ba vice president abalamuzi bawummula n'emisaala gyabwe. Naye gwe nakunkunya edda Sempala gwasiiba akamula entuuyo gwe zo tezirabika. Era bw'okaddiwa bw'olwala embeera yonna ekutuukako gwokafiira mu bufiizi. Ono ogenda bimunyumiza nga tebimukwatako. Yo waffe okimanyi nti omukulembeze bw'abanga afudde palamenti bassaawo nti basuubira nti ababaka bandifa 20 omwaka nga buli omu bamuteramu miliyoni 68. Mbwe ekitegeeza gwemuwa omusaala omungi, gwe mwawa emmotoka, gwe muliisa, gwe musuza, gwe muteeka mu mbeera esinga eddala obulungi. Oyo bw'afa ne famire tebonaabona kunoonya za buugi tibaneegundi afudde ez'obuugi zezo. Waliyo miliyoni 68 ezimuziika. Eyali sipiika twagenda mu kawumbi nga tumuziika. So n'olwekyo nti ng'eggwanga bwe tunaaba nga tukyasigazaawo enkola ejjako abakulembeze okuwulira obwo obulumi bwe tuwulira, kijja babeerera kizibu okulowooza ennyo, kubanga omuntu alowooza kusalira magezi ebizibu ebyo byayitamu ebya bulijjo. Bwe kibanga enjala tekyali kizibu kyo kati olowooza ote ekyokutereka emmere. Bwe kibenga ekya fiizi tekyali kizibu kyo omanyi otya abantu bebeewola fiizi. Bwe kibanga ekyennyumba tekyali kizibu kyo omanyi otya eyabuliddwa renti. Bwe kibanga ekyentambula tekyali kizibu kyo omanyi otya abantu be baseera nga bagenda ewaabwe ku Krismasi. Abazungu bakikola osigale ng'obiwulira buli lwe bikuluma oba osala amagezi agajjanjaba ekikyo nga naffe ne tufunamu. So bannayuganda bannange abawulira luno olulimi abalaba vidiyo zange njagala okubatera tulina okulwana okuggyawo enkola eyamba eteeka abakulembeze nga yo eringa eyamba omukulembeze omuntu afuna ekifo obulamu bwe bukyuke. Kubanga aba yakalondebwa nga talina akawunti bamugaggulawo akawunti. Nawulira ababaka banka ng'esomuula biliyoni ya sente nga talina musingo, ng'emmotoka bamubuuza mbu yesene meka miliyoni 2.5 ng'amugamba insurance yiiyo. Yo kimanyi nti omukungu wa gavumenti bw'alinnya ennyonyi bamuteeka mu business class ey'ebbeeyi tagenda mu economy. Lwaki tomussa mu economy ajule bwemenya bw'aba ayagala mu bizinensi ayongereko akasente asule? So ekyo kyekizibu ekiri mu Africa nti abakulembeze betulina twabateeka mu kwesiima, twabateeka mu kweyagala, twabateeka mu kunyumirwa, nti ne tubateeka mu kwebaka nga tebakyayina budde bulowooza ku bituluma ng'ebitulajja mutamuwulira kubanga ayitawo ne wiiwiiwi. Enjala temuluma, obulwadde bwalwala ye n'abaana be, ennaku zibagattako ne bannazaala balina gye bajjanya mpaka bweru ng'ate gw'osasula. Buli kimu obudde bumugondera. Era we nkugambira genda osome Animal Farm, jafuna obudde nayo ngisome tugiteeketeeke tutandike okugivuuna kikyetegeeza. Mbaagala nnyo gende oyinza obanga obadde olaba naye ng'omaliriza kwata ka subscribe ako kanyigeko
waliwo kalayikinge bw'oba osobola ssaako komenti etuwa ebyokuteesaako. Waliwo ate n'omulala tobisigaza wekka, gabanya sharinga ne banno. Ekyo bannaffe mu nsi endala ng'Abannakenya bye bakozesa mbu kyolabye ng'olabye nga kikugasseeko, tukitambuze buli omu akitegeera asobole okukiwulira. Naye bwe tutaakole bwetyo tuli mu kukola amaka g'abawansolo, embizi bwe zaali ne bagamba ffenna tetwebake ku buliri, mbu b'okulowooza beetaaga obuliri obulungi, beetaaga okulya amagi, beetaaga okulya enkoko n'okubeera obulungi balowooze. Bwe baatandika okulya ebyo ate baatala nkunoonya we baggalawo balala baleme kutuuka eno gye batuuse. Obukulembeze bwali badde nti omuntu agenda eri kunyeenya muyembe, emiyembe gigwe wansi, ffenna tugire. Gwali badde ng'okukola amaka, semaka n'okola amaka n'omanya nti buli nnaku ŋŋenda kusaka abantu bange balye. Mbaagala nnyo. Sigadde ndi Harold Kaija, munnammwe tuli mu Rwanda.